owuliriza program Sekanyolya n'obubaka obwo ampuliza omulungi nkulamusiza nnyo era nenkwaniza ku program Sekanyolya ku 89.2 Chabasa Fama Radio Emandiso nga bulijjo ndi muweerezawo Alex Nsobuga okujanjala n'ogiteekateeka era nga nkwagaliza okuliza okulungi program Sekanyolya etunula ensonga eziruma omuntu wa bulijjo ampuliriza olwaleero genda kutunuulira omukyala Mary Nakakawa ow'Ennalugala Entebbe agamba nti akyasobeddwa olw'abantu abaziika omuntu mu kibanja kye nga tategedde era nga tabamanyiiko omwaka oguwedde. Omukyala ono Mary Nakakawa agamba nti poliisi y'Entebbe gye yaddukira yamuwa alipoota gye yatwala ku ggombolola ng'amanyi nti gy'anaafunira abantu abanaasimula omuntu ono yaziikibwa ku kibanja kye kyokka n'okutuusa kati akyabuzibwabuzibwa. Mukyala Mary Nakakawa ng'ensonga ye twajogerako dda mu programu eno omwaka oguwedde annyonnyola engeri gy'abonyeebonyeemu n'omugagga Isaac Walukagga agamba nti ye nannyini ettaka lino Nakakawa kwalina ekibanja era nga yagambibwa okuba nti ye yaziika omuntu ku kibanja kino mu budde bw'ekiro nga mukyala Nakakawa tategedde. Ensonga ku kibanja kyange eky'ettaka omusajja kwe yaziika omufu zaatuuka ku poliisi ne bampa ebbaluwa ng'enevuna n'omusajja mu mateeka kusalimbiira ku kibanja kyange kubanga nze sirina ttaka yagamba ettaka lirye nze omwami nvunaana kuziika ku kibanja kyange atantegeezezza ku nsonga yonna ne baŋŋamba ngende mutwala Isaac Mutyaba Walukagga Isaac Walukagga ne baŋŋamba ngende muguleko omusango gw'okusalimbira mu kibanja kyange okuziika omufu nga tantegeezezza neekubidde endulu wonna wonna tuuse ku poliisi owa poliisi aŋŋambye tugenda kuziikulawo omufu sasula $6,000 oluvannyuma lw'okusaba omuntu ng'aziikise atandika oluvannyuma lw'okusiŋana gwe omukisajja azise ku kibanja kyange gweomutuuza nkubidde essimu baŋŋambye kyeyamani ampise nagenda ku poliisi nendipootinga poliisi nesuka nejja ku sayiti nekakasa ddala nga baziiseewo omufu bwe yakakasa nti baziiseewo omufu ne baŋŋamba okutebalina buyinza buziikulawo ki mufu ekooti yebawo obuyinza nengenda ku poliisi nendipootinga poliisi nenyonyola ebintu byonna byonna nina okusasula ssente nogenda ku poliisi oba nogenda ku kooti nengenda ku poliisi Entebbe neŋŋamba bo tebalina buyinza buziikulawo omufu ekooti yina obbawo obuyinza kati bankudya statement ekwata ku musango abo ogutambudde ne baŋŋamba mwenna muli batuufu oli wa kibanja oli ye nannyini ettaka era nannyini ettaka nina omuvunaana okusalimbiira mu kibanja kyange nga tansabye kubanga yali alina okujja okuntegeeza ng'agenda okuziikawo omufu talina kyeyaŋŋamba zabatuuze bye bamutegeeza ero sinempita okukakasa ng'omulambo weeguli alipoota ya poliisi bwegamba poliisi bwennyonnyola neŋŋamba yazuula amazima ti ffenna tulinawo obuvunaanyizibwa nze ndi nannyini kibanja naye tekiwa nannyini ettaka kusalimbiira ku kibanja kyange tansabye nange nebizikiriza bwe ntuuka mu kooti okooti naŋŋamba tugendera ku ggombolola wa tawuni kiraaka gavumenti yabawa obuyinza obujjawo ki omufu oyo ne bafunako obamuziika bwe natuuka wa tawuni kiraaka ku ggombolola y'Ekatabi naŋŋamba genda Owero C1 bwe natuuka Owero C1 ow'eggombolola tawuni kiraaka bwe yaŋŋamba genda wa chairman LC1 awakoleki ampa ebbaluwa bwe natuuka Owero C1 chairman Galwango w'Ennalugala Mawugulu naŋŋamba te ebbaluwa mpa yaaki nzireyo neekubira endulu awala nenzirayo ku poliisi nenzayo ku poliisi okubuuza omukyala poliisi yawa ey'Entebbe nenyonja ekyo nezayo mu kooti wekooti naddamu nankakasa ekintu kyekimu kati bwe nagenda ku poliisi okukima fayiro y'omusango nga bwe baguzudde ne baŋŋamba asasule $60,000 gigenda bagenda kuziikulawo omufu $60,000 nga banga basasula mu Centenary Bank ya Centenary kati mbanga nosasula mu Centenary za lipooti ya poliisi gye bampa gyentola mu kooti bakkiriza okugyawo omufu ng'ate lipooti eno eva mu poliisi okunoonyeza kwekoze naye nga teba omukisa okukunnyonnyola tebasooka kinnyonnyola mu bulangulufu bwakyo oli yalinga eyali aŋŋamba tisasula $60,000 poliisi ekooti etwala ebbaluwa eyo ku kooti etuwa obuyinza tugenda tuziikula omufu abalinga abaŋŋamba nti ki abajja kuziikulawo bwetuuka mu gundi nga tebaŋŋamba nosasula $60,000 bwe nazisasula
bali bagamba sitwa musentele bangi bagamba sasule mu office yali awo nezo omusirikale nozo omusirikale omusirikale nangamba genda ojja kusinya nabiwe defu tujja zitwalayo mu banka tunene endala zitutuwala era nange neninda bebatutte buki nebangangumikiza ku St. Louis era nenzigumikiza bwenaddayo nebaleka bampa ekiwandiiko ekyo kyentwala mu kkooti bitakiriya wagambye bakusabye emitwalo 6 mwekumi 3 okumpa ekiwandiiko kyentwala mu kkooti nga nsaba bajjawo omufu nga polisi erina okuwa ekiwandiiko kyentwala mu kkooti ng'omulamuzi atukkirize tuziikule omufu bwenatuukayo zenayindabate nga sente ezo zisasula mu banka ozisasula ojawa polisi zisasula mu banka mu sentinale kati bwetuuka ku Entebbe ate bo ne bakola ki sente nangamba zisasula mu ofisi awo bagenda kuwa era genda ojja kubitegeera bakuwerako risiiti ku sente risiiti gyebampa yeeno bo abasirikale gyebampira ku kiwandiiko ekya poliisi eno risiiti eraga nti wali osasula osobole okufuna ripooti eno yava mu kunoonyereza naye omukyala yaŋŋambanga yakunyamba kutwala mu kkooti bajja bajjawo omufu kakati bwomala okufuna ripooti eno ogitwala mu kkooti gitwale mu kkooti nenyambuka mu kkooti Entebbe nentuukirawo batuukira mu kkooti Entebbe nasinganawo abaami ababeera mu ofiisi nebagamba nenjoga n'omukyabira kaddiisa omukyala nagisoma bwamala gisoma nakitwali omwami eri atudde munda ku bikompyuta nga bino nagimuwa nagisoma omwami nanyonnyola nangamba obuyinza babuwa ne batawunikira akabamagombolola genda ku ggombolola ekatabi naviiramu ekatabi ku ggombolola tawunikiraka nenjogera naye tawunikiraka naŋŋamba genda wa chairman leero siwalu w'omu kitundu ennalugala emawugulu tawunikiraka teyakuwa budde yabumpamu kati ntogera naŋŋamba ye nsooke ŋŋendewa wa chairman amunnyonnyole ku nsonga ezo bwenagenda wa chairman okunyonnyola chairman annyonnyole tawunikiraka yaŋŋamba ye talina kyayogerako ku ekyo bo be baali muwadde ebbaluwa bo be baali badde bawa chairman ebbaluwa tawunikiraka ku ggombolola kati nange nenzirayo wa mu kkooti tewadde watawunikiraka yamaze okuŋŋamba genda wa chairman leero siwa kati bwenava wa chairman leero siwa nagali yaŋŋambye ebyo nepulaga n'omutwe gulinga ogutabusi nenzirayo mu kkooti ng'omwami oyo yennyini gwe nayogera naye omwami gwekunga temulina balooya kozi tulina balooya abafamire nanga kati genda ku balooya ababoomu olaba akubula ekigenda mu maaso kati yensiima kigenda mu maaso balooya bo bagamba ki balooya tebanziranga mukyamba wa biwandiiko bandya ne baŋŋamba nina okusasula ku ssente ezabagenda okuziikula omufu baani ku poliisi Entebbe nga sente mmeka bali bagamba sente zonna zofuna zobawaayo kubanga nabo oba olina obawaayo ze ne binaazako ebisente byebabasiiguddemu omufu ate ze naagamba ki sente tewazibawa naye sizirina embaga sirinawo ssente naye nga zirabikoza okukwata ng'emitwalo 2 oba 15 nogibawo bo nga balinazo abaziikula abafu mbalina bawayo kasente zira nali mmanyine kwolwenkeera nina okuyita bannamawulire bajja bakwata ebintu mwenyina zinanga tosooka kuyita bannamawulire tonakumanya kikigenda mumazira mwenyina zeeri mutuufu nokutuusa kati deppuka omufu avundidde mu kibanja oba basaddaka muntu oba baziikawo kinze simanyi kinkosezza kwange ebintu byange bina biyimiridde yesuubira okukolerawo banjaga kumanya ekituufu omufu avaawo atya ku kibanja kyange zeolira yazikawo omufu ye atwale mu kkooti avunaanye kubanga nze kibanja nakigulako mutuuze mwambi kamya n'okufa yafa famire yewe eri yonna yawa obujulize bonna ku poliisi kubanga kino nakigulira mu mateeka ne kyamani sifiri baaliwo bakyamani bonna abeerosiwonu bonna baaliwo nga ngula ekibanja nga kigulira mu mateeka matuufu n'ebiwandiiko byange byonna mbiyina bituufu nenkoze ntya awo wali okolerawo ki naye nzimbyewo ennyumba naguliramu ennyumba omukunguza muzeeyi bweyanguza yanguliramu ennyumba ng'eriko olupuleeti ennyumba eyo nenjityo gyongerezaako nenzimba wabbali ennyumba nenjikomerera nenjiggala covid wagirawo nensiranamuko katono ennyumba nenjiyimiriza kati baziikawo omufu neŋŋamba ti kibanja butabirako mukyevu nebaziikawo omufu nenteekamu enzigi nenteekamu omuntu asulamu era mwali akuumawo okwewala abantu abala okuleetawo ebintu era nensebawo neseŋŋenge wonna nentaayiza kubanga polisi yaŋŋamba omusango gusinga ffe abagula ebibanja ababbi bangi bakozesa nnyo kyansi yebanja ebyo ebitaliimu bantu ne bajja bakulyawo emikolo gyabwe emirala ne banga lwaki mu nnyumba gyozimbye okutuukawo tossaamu omuntu asulamu era ne banga teekamu omuntu mu nnyumba yo asulamu kwekufuna mutabani wange nava gye yali apangisa netugala ennyumba n'ayingira era njagala wasse n'omukyala aleke kubeera buwulu yekka
nemuteeka mutabani wange munyumba era mwali yasola ekintawanya obwongo bwange bwonna njagala eziikawo omufu gavumenti emukwate ejjajjawo omufu amutwale nze njaga kooti ennyambe baziikulewo omufu gavumenti emutwale wonna weemuteeka nenyini yali musangawo n'amugjawo polisi tekuyambye polisi eringa etanyambye wange yeyekwasa kooti ne kooti bwetuuseeyo oli gwe natuukirako ngamba zirewa tawuni kiraaka netawuni kiraaka bwe natuukayo nesaafu naye obuyambi angamba ngende weero si wano kati omuntu alagawo okufuna obuyambi tugende wa pulezidenti yabatuwa obuyambi ani anatuwa obuyambi kubanga ze mbuliddwa obuyambi bwonna obunyamba yali njaga nnyo ogenda wafedde nakalema nenembu bwatuusaayo kusanga ye yali nyambye naye ntudde omufu ali awo simumanyi yamuziikawo simumanyi naye simulabanga nako gwemundi ogwasomulaba naye gwe yasooka okundaba sidanga era mula asemene gyabeera nze mpulya ezaakawatukagga erinnya lye zisimanyi tebangamba oyo omusajja looya kati kugamba looya yagenda azika buzisibulwa mwawali ettaka lye ogamuta nanyini kibanja tabako nabuvunanyizibwa ku kibanja kye tosooka kutuukira nanyini kibanja n'omubuuza ng'obujozika buzisisawo satu zizaziikirako ez'ekiro oba ekibanja kyali kye n'ettaka lirye kyekyamuzisa ekiro njagala mbuli kyekyamuzisa ekyo ku kibanja kyange nsobeddwe munnange kati ndagiwa tuddukire wali natuyamba njolaga ina tewali buya tukole ki pulezidenti yananyamba nkole ntya batuuseeko ntya okumbulya ekituufu omuntu ajja ekiro nazika ku kibanja kyo n'agenda n'atadda nsaba buyambi wabula omu ku baserikale ba poliisi owa CID eyakola ku nsonga za mukyala Mary Nakakaawa agambye nti ensonga eno esaana kutwalibwa mu kkooti kubanga nabo yabasinze obuzito. Those people have their land dispute. The woman claims she has a kibanja, whereas the people who buried claim they are the landlords. So their matter has been long. I think we tried to intervene, but I think it will be either civil court that will help to determine their matter. Yes. But according to you, was it right for the landlord to bury their person without a generation? Even the so-called that woman, what confuses most is the so-called woman who saw you there is not in possession of the land. You know, that land has been in court for some time. Now, this woman who says that she also owns a kibanja, the circumstances under which the land was sold to her are very tricky. She doesn't even say where the alleged land is. But she says that police came up with the report. Our police report does not give you honesty, my dear. It only tells you what we did. Then they will pursue that matter first of all in civil. Civil will be the best remedy for them. CBS FM.